Buterevu olunaku olwaleero lwe lunaku olutongola akakiiko k'ebyokulonda lwe kalambika lwe kagenda okutandika kakuyege ku mitendera egy'enjawulo omuli ababaka ba paalamenti ate ssaako n'abo aba gavumenti ez'ebitundu. Leero z'ennaku z'omwezi 10 lunaku lwa Mande. Buli omu ali mu kweteekateeka okulaba butya bw'agenda okusimbula ewaka olwo ate agende atandike okukuyega abalonzi mu bitundu eby'enjawulo. Buterevu disitulikiti ey'e Mukono gye tutandikidde ate leero gye tugedde okuba nga tutalaaga okulaba abeesimbyewo ate ssaako n'abo abagenda okukolera abalungi abagenda okukolera abalonzi ebintu eby'enjawulo. Era buli omu awera nti yeeteeseteese bulungi okulaba ng'asisinkana abantu ab'enjawulo. Delta TV egenda kuba ekutuusaako abantu ab'enjawulo mu disitulikiti ey'e Mukono ate tulabe nga bwe kigenda okubeera. Buterevu twakedde dda mu maka ga omwami Luswata ono ali ku Bwannamunigina ate yasalawo okulonda akabonero lyato nga y'omu ku baasunsulwa kwabo abaagala okukulembera ekitundu kino ekya Mukono ey'omu Maserengeta. Twakedde dda abamu ku bawagizi be baasuze bulindaala nga bagamba tugenda kunoonyeza omukulu akalulu balabe naki ekigenda okuba. Ssebo, erinnya lyo gwani era lwaki oli wano? Erinnya nze Lujja Edison era nga nze Komanda 001 aduumira amagye ag'okutaka ga Honorable Luswata. Tetwasuze twetegese nga tulina okukeera tutambula enju ku nju era nga tuli beeteefuteefu tetulina muntu gwe tutagenda kutuukako mu kumusaba akalulu kuba Honorable waffe Luswata ye muteeketeeke asaanidde okununula Mukono South Constituency. Mwe mulaba nga Honorable Luswata byonna yagenda okubimala ebya Mukono South olowooza agenda kutumbula ebyenjigiriza oba ssaako n'okufaayo ku nsonga z'abavubuka nga bwe babadde basuuliddwa oba nga bwe gubadde omulundi oguwedde? Ffe tukimanyi era nga tulina okukkiriza nti Honorable Luswata asobola kuba n'omutima ogulumirirwa agulina ate era byakozeeko birabika newankubadde ng'abadde tannaba kujja mu byabufuzi kukola kuba nti takikoze nti lwakuba nti abadde ali mu politics nti akikole naye era abadde alinako byakola ye ng'omuntu kati awo kituwa amaanyi kitulaga nti asobolera ddala. Ensonga y'ovule eno tulabalabye munekedde mu kyambalo ekirungi bwe kityo ani yagirowoozezzaako kubanga y'emu ku kakuyege gwe mugenda okutandika naye? Ezo zonna zonna ezadde pulaani za mubaka waffe byonna byonna bwongo bugwe. Bubaka ki bw'olina eri abavubuka ab'enjawulo abali eyo abali mu constituency eno eya Mukono South b'osobola okubagamba era ku nsonga yo ey'omubaka kubanga gwabaguza omubaka wo? Ensonga gye nnyinza okugamba abavubuka bannange bandibadde bajja ne batwegattako ne tukolera wamu kuba ekitangaala ffe twamala dde okukiraba. Bo bali eyo byonna gye muli muveeyo mujje twegatte Honorable Luswata tukolere wamu kuba kati yalina amasannyalaze mu Mukono South Constituency. Kale Buterevu kinajjukirwa bulungi nti ekifo kino kyavaayo abantu bavaayo abantu 10 okuba nga baagala okukwatira ekifo kino bendera. Kuliko abantu ab'enjawulo kadi ez'enjawulo ate ssaako n'abo abali ku Bwannamunigina nabo bavaayo okulaba nga bajja okulembera ekifo kino. Okusinziira ku ebyo bye twafuna omukulu ono ng'asunsulibwa yagamba nti y'omu kwabo abalina enkizo okulaba ng'atiikirira ekitundu kino. Omukulu tumulina era Buterevu ogenda kuba omwewulirirako mu bigambo bye. Abakulu tubalamusizza. Buterevu ndina omukulu Luswata Vincent ate nga y'omu kwabo nga bwe mbadde nkutegeeza nti ye yagamba nti y'omu kwabo abeeteeseteese okulaba nga akiikirira ekitundu kino ekya Mukono South. Buterevu oli ku Delta TV twagala kumanya enteekateeka zo nga bwe zigenda okutambula. Tusooka obuuze ku balabi ba Delta TV olwo tugende mu maaso. Abalabi ba Delta TV mbalamusizzaako mwe bali kuwaayo mwe bali kulaba mwe bali nakuwagira naffe gye tuli eno nakulwayo tugenda tutandika mu butongole okusinzira ku road map ya Electoral Commission okutalanga ekigombolola yena Kisunga tugenda okutandikira Nakisunga nga gabanyiziddwamu ezooni 3. Zooni 1 erimu zooni 1 erimu Emiruka Namuyenje Namayiba ne Kyetume era eyo gye tugenda okutandikira. Obubaka na kiki ky'osinza okusimbako essira bw'oba ogenda okutandika akakuyegewo kiki ky'osinza okusimbako essira nti singa Bannamukono South baba bankwasizza obuvunaanyizibwa wano wengenda okutandikira nti omulaka gwange omukulu guli kukufaayo ku bavubuka oba tessaako n'okwongera enkulaakulana y'ebitundu oba bya bulamu oba byanjigiriza? Omulamwa gwaffe omukulu gugenderera okutunuulira ensonga z'omuntu asookerwako wa bulijjo ali ngeri erabirwa okusinziira ku kunoonyereza kwaffe kwe tulabye n'ekitundu kyaffe mwe tuli abantu abasookerwako aba wansi obuweereza tebunaba kubanga bubatuukako bulungi mu
byobulamu byensoma enguudo amazzi ebintu bingi ebiruma omuntu asokerako amasannyalaze kati nga wolaba kati kino ekyalo kyaffe kituliko kiyanja n'amasannyalaze kutuuka n'olwaleero tekirina bantu bakozesa sola beeyiya bweyiya so twagala kukwata ku nsonga ezo eziruma omuntu asookerwako kati ate waliwo baganda bange bano abali ku bizinga n'abali ku myala ate abo bali bubi nnyo so kyova olaba nti twalonda n'akabonero kano ak'eryato kubanga emisayi gyaffe gy'abalunnyanja tugenda kuba tutunuulira nnyo ensonga zaabwe ezo n'okubonaabona kwe bayisseemu lino ebbanga omuli okubwa embooko okutwalibwako obutimba bwabwe ebyennyanja abamu babasibye bavundidde mu makomera abamu amaato gaabwe bagatemetemi eganga babonaabona nga bakyali mugiri emirembe gy'abamusibirabbwa so waliwo ebintu bye tutagenda kukkiriza kubanga biriwo mu mulembe gwaffe guno ne ku generation eno gye tulimu ebikolwa ebyokulwanagana wakati nga abalonzi basangaganye nga bwe twabirabyeko mu sabiiti ewedde mu nkambi z'aba presidential candidate tusuubire ki mu balonzi bo oba tusuubire ki mu abo abawagizi bo singa baba basangaganye n'omuntu omulala era bubaka ki bw'olina eri abalonzi bonna awamu kati abalonzi bonna awamu kyenyinza okubagamba nti enkola ey'okwekuba amafumu okwekuba enkonyogo n'emitayimbwa n'amayinja nkola nkadde kati tulwanyisa bwongo eyajja mu guno omuzannyo ng'akyalimu eyo enkola enkadde ey'amajambiya n'amafumu n'enkonyogo kakati abo bandibadde abantu tebabateekako na birowoozo byabwe era ne ttiimu Luswata erimu abantu abakenkufu abantu abagezi abantu abalabufu tetulwanyisa bwongo na mimwa kyekyo kye tuliko era nkubiriza n'abantu abalala bonna okutukopperako ttiimu yaffe y'abantu bagunjufu ttiimu yaffe y'abantu abazirwanyeeko ba veterans abantu abayise mu kubonaabona mu ngeri ezimu oba ezitali ndala abalwanya abalwana abaasuulibwa abantu ku level naye ng'olaba bwongo bwabwe bagamba nti ebyo twabikoowa twagala bintu bitutwala mu maaso policies programs bintu bikyusa bulamu bwa muntu. Okay, omwami Luswata agenda kubanga atandikira mu ggombolola y'e Nakisunga omuluka gwe Namuyenje ate olujja ava agenda ayolekere akuba olukuŋŋaana lwe olunaku olw'eggulo atugambye nti akyateekateeka okulaba kifo ki wateekeddwa okuba olukuŋŋaana kubanga ye enteekateeka ye eri mu kukola kakuyege okusingira ddala enkambi ye tesosola erimu abavubuka abakadde ate saako n'abantu ab'enjawulo agamba nti kwasinze okusimba essira bintu bingi tugenda kuba tubikutuusaako butereevu. Okay, ndi butereevu ku Dereta TV okubanga nate nzigusa ensonga eza mukwano gwaffe Luswata Vincent era ye ttiimu eno gye tuli nayo olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga kampeni zaffe tutandise mu maanyi era weda tulindiridde akaseera kano okubanga batusimbula tudduke emisinde mumalirize tube nga tutuuka mu palamenti nate 2026 ng'Honorable Luswata ye mubaka waffe owa Mukono South Constituency so nga ttiimu yanatweteeseteese nnyo n'amaanyi waliwo ttiimu endala eri ku ground bamukiririzaamu nti yagenda okugasa Mukono yaffe eno eya South 2026 nga ye mubaka waffe. Babiri Justin nga ndi mutuuze mu Lubugumu ate era nkola nga vice chairperson mu ggombolola erya Nakisonga. Ndi musanyufu nnyo ku lunaku luno okubanga tugenda kugulawo kampeni zaffe kubanga omubaka Honorable mwana azaalwa yaawano tufunye omubaka agenda okukiikirira okutumalira ebizibu kubanga amanyi ennaku yaffe bwe tutyo bwe tulya naye kupa wano tukuze tulya naye kupa wano amanyi ennaku agenda kukolera amalwaliro bagenda tufaako kubanga tuli bakyala tulina okuzaala abaana naye amalwaliro owesanga nga temuli buyambi bwonna twetaaga amasomero naffe twetaaga amasannyalaze n'amazzi ate era n'akatale tukola kubanga mumalirivu mu buli kyakola kyonna. Wakumire ku Delta TV ate saako n'amawulire gaffe amasukulumu olwaleero ojja kuba togasukka nze Stewart Katende muzzukulu wa Nduga Wangala ennyo omwana wa Muteesa. Konga 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 Luswata konga konga yimba 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 Luswata yimba yimba